Wetwogerera nga Sanya wa Bobby avuddeyo munnange n'abeera nga yeetondera Ajaluna Mubiru. Jjukira nti Sanya yavaayo n'alyoka atema omugambo ku restaurant y'omusajja okumwonoonera bizinensi. N'alyoka agamba nti neera mu restaurant eyo mbu bagabiramu akatwa mbu era abantu bangi abalidde obutwa nga babulira mu restaurant munnange eya Ajaluna. Kaakati Sanya embeera mutabukidde, embeera eyonoonese, agambye nti ensonga lwaki ali mu kubonaabona kwandibanga munnange kuva akukuba nti nate yalimba ensi nti nno mu restaurant ya Ajaluna asimanya bagabiramu obutwa. Kaakati yavuddeyo n'abeera ng'ate yeetonda. Katumukuwe. Ebigambo bye nayogera tebyali bituufu. Kusaba onsonyiwe ssebo. Nakukonjera ne nkuwaayiriza ebintu ebitali bituufu. Ngana kyekigendererwa ekyali mabega waakyo. Lyali bbugumu lya media Haji. Sirina yankaka kwogera ebyo nabyogera nga nze ng'omuntu. Naye byaleeta obuzibu mu bulamu bwange. Ndaba nga kyakosa omuntu eyali tali ku byabufuzi, musajja ali ku bizinensi ye. Tetusulangako wuwo tewalina wakusula naye n'empaayiriza yarabbi ebigambo bye ndaba nga ate tebyali birungi. Haji nsonyiwa. Muganda wange. Ngesokolinako obuzibu muganda wange naye simanyi kwegamba tunakola tutya okubeera nga simanyi sikulako mutawaana tobola beera saakulumba nakuleka neŋŋamba yi musajja kiki ekibaddewo manyi Sanya muganda wange kati goyogera leero nti nkusonyiwa nze nakusonyiwa okuva oluvannyuma lwe nategeera nti byogera si bituufu nemanya nti oyinza okuba olina ekiri emabega waakyo naye abantu bano famire yange ngenda kijjawo nti omanyi mwogera ebintu bannange nga temumanyi ebintu bino bitwogera ne ku ssaawa eno byalubeerera n'omuzigu social media tegenda kuvaawo kuba siffe twagitandikawo kitegere mwegendereze nga nnyo nga mwogera ebintu nze restaurant yange okuba weyogera ebigambo omanyi no kati ate awo mba nnyombye nnyo kyembadde ngenda okwogera agiyogera nsagala kuyomba naye nayogera ensobi abaana abawagizi nayogera ebikyamu abaana abawagizi abantu batukyawa tetunabamanya kitegedde batulinako ensonga zaabwe naye muganda nga tanishinga restaurant yange noku ssaawa eno n'akaana akato kakimanyi Haji nsonyiwa ekintu kyali kibi kyali kikyamu omusajja omusiraamu nga nze okudda ku musiraamu munnange ne muwalabanyako ebigambo nga nkimanyi nti okukonjera zambi ddene erisobola era nze nsanyuse nnyo omukutu guno gwa SB4 kubanga gwavuddeyo ne gunoonya oba gwe bayitigwe gufunye omukisa kuba gulina platform nene okusobola okuwulira Sanya nga amenyawo byeyakola ki byayogera n'entwala omukisa guno era okutegeeza omukyala gwe bayita acid bamuyita senga acid ave ku mirimu gyange ave ku bulamu bwange ave ku famire yange ave ku restaurant zange sina mukola bw'aba alina kyanoonya kale bw'aba ninako obusungu ansonyiwe naye senga acid nkugayire va ku mirimu gyange va ku bizinesi zange bana bizinesi zitawaanya so sijja kusingakaawo naye senga acid naye muŋŋambire Sanya muŋŋambire anveeko asonyiyibwe oba nedda twesange mu comment section naye nga yavuddeyo n'abeera nga yeetonda getufuna hano ku Newspark Channel mbu munnange full figure Jennifer presidential advisor mbu agenda kukola concert ate si concert zino simanya zimitwala 2,5,10 mbu kakadde okitegeera oyinza okulooza nti tutemye mugambo katubeere nga tubikuwa. Waliwo omuyimbi abasinga gwasa otwala for granted agenda tegeka ekivulu naye ng'ekivulu ekyo agenda kusaba kakadde ate mu kifunga ky'amaanyi naye nga buli omu kakadde ate nga ka prepaid
teri kusasula ku mulyango osasula akaddeko n'ofuna tiketi yo n'ojja buzikulu naku kulaba ayagala abantu batono nnyo 1,200 bakakadde ekifo tannakisalawo yabadde agamba Serena naye n'agamba no nja kusalawo naye ng'omumanyi full figure. Essomero lya Honorable Latifu Sebagala munnange lyakutte omuliro nga woli mu kulabaawo era nga ebisulo by'abayizi byo byasanyiziddwawo ebintu by'abayizi bitabo keesi mifaliso obutanda bonna bwayonoonese era ono munnange ali mu kowoola ababasobola okuba nti no bamukwasizaako babeere nga bamudduukirira katukuwa akatambi kano. Kino kyekisulo kyaffe eky'abaana abamu ku baana abawala aba senior 6 ekiyidde twebaza Mukama Katonda nti tewaliiwo mwana afunye buzibu naye ng'ebintu byabwe emifaliso bitabo byonna byonoonese tubali tufunako ku nsonga efaana bwe tumusya Psychology School emyaka gyonna gye tubaddewo kumpi tugenda mu myaka 3 naye Mukama Katonda bw'ati bwategese naye tumwebaza nti teri mwana n'omu agoseddwa ibitabo byabwe bigenze amakeesi bulangiti wamu n'amasuuka naye alhamdulillah bwekibeera ng'obulamu butaasiddwa Allah tumwebaza era twagala kulaba kulaba nga tuddizaawo abaana bano bulangiti zaabwe masuuka gaabwe emifaliso gyabwe n'olwekyo kakasa nti waliwo abazira kisaabali eyo abayinza okulaba enjege eno agata naffe gye tubakwatireko abo bona tujja bbaaniriza abayinza okutuleeta ku bulangiti ayinza okuleeta ku mifaliso kusuuka mu nkola era ya bulungi bwansi ne mu nkola eya kigudde waani naye nga twebaza Mukama Katonda nti abaana baffe bonna balamu era tujja kugenda mu maaso n'okutereeza kubadde omu yonna yonoonese yonna tugenda kuddamu okugikola naye ng'omuliro gubadde mungi njagala kwebaza ennyo bannaffe abapoliisi IGP Afande Tanui DPC Wande DPC we Kiralo di Osiwe Universal nabonna afando naluwoza n'abala bangi nnyo bafande naluwoza n'abala bangi nnyo bakoze omulimu gwa speed kubanga buli abadomu zonna zandikutte naye babadde bakoze omulimu gwa speed era beebali nnyo beebali ddala Fire Brigade team yonna ya Uganda Police ekoze omulimu gwa ttendo beebali nnyo beebalire ddala. Omwana wa Bobi Wine munnange avuddeyo n'ayogera ensonga lwaki tasobola kwesimbawo ku bwa Miss Uganda wadde nga height agirina ate nga n'obulungi mulungi. Katuwere nga tukuwa akatambike waliwo eyamubuuzizza ku live ye nti lwaki teweesimbawo ku bwa Miss Uganda bw'ati bwe yamuzzeemu. How come you have that height and you failed to contest for Miss Uganda? I'm told, guys. Why didn't I contest for Miss Uganda? Nah, that's not my cup of tea, you know. Yeah, I don't know, man. Kirize tubelenga tubuzaako ku Nantale Kulsum Ani Ndagire tukutumiddeko kandi Blossom tukutumiddeko twagala okubuuzaako okumubiru Julius Idi Mubarak ogamba otya Kim tukutumiddeko Janat Jawan naye tukutumiddeko ne Nakitanda Swabra tukutumiddeko katubelenga tweyongerayo Bruno K munange tasaaga Bruno K takyayagala akumanya waliwo eyamubuuzizza ku TikTok ye nti naye Bruno K ayina abaana bameka bwati bwe yamuzzeemu nga woli mu kulabaawo yamugambye oli wa census nti oyina okumanya omuwendo gw'abaana abenina. Bruno K asabula nga woli mu kulaba screenshot eyo gwe bakizzeemu tali kiddira baamumaze akajanja katubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala omukyalo ono mumutegerera ddala bulungi bameka abamumanyi omukyalo oyo munange ku TikTok buli kimu nga bwe kiri akiraga olubuto lwe ng'akyali lubuto kati yazaala twagala okumuyozayoza ng'akyali lubuto nga buli kaseera olubuto luba bweru we yazaala era n'alyoka atuwa buli kimu nga we kiri mu kuba nti nate kitambula. Kaakati nno bangi babadde bamusabula ne bannayuganda nga kwotadde nga bamugamba naye ggwe lwaki teweewumuzaako lwaki biki kati nno olutalo yaluyingizzaamu bbaawe bbaawe bw'ati bw'abazzeemu. Let's reason for a second. Take it easy. Take it chill. If you seeing her videos is a problem to you, what you do is grow past.
Because, I mean, what is rest? What is rest? What do you know is rest? This is a woman that has gone through everything that she has gone through from last year, going through things. And, I mean, sometimes you need to distract yourself. Some of you in your homes use the TV or movies to distract yourself. She wants to use this one to distract us. You think being a support system, you think actually being a support system is just giving these hugs, mommy, or going to buy this gift or buy. It doesn't stop there. Understanding what the person likes doing and helping the person facilitate it. Supporting the person in that thing is also being a support system. This is someone I met on social media. It is still on that social media, me scrolling, that I saw her for the very first time. And then you come and say, okay, leave social media for a minute, rest. Leave social media and do what? Step into space? Just had a baby, trying to fight back postpartum depression. Do you even know what postpartum depression is? This is someone that is trying to fight it back. How do you fight it back? By distracting yourself. How do you distract yourself? You distract yourself by doing things that you like doing. This woman does not have friends. She doesn't have friends. She doesn't have friends present with her. She can't pick up the phone now and say, okay, let us call this person and have a conversation with it, or this person visit me. How many people do you see that visit her as friends, so-called friends? Yes, I am my husband, I am my friend, but sometimes a woman will need other types of distraction. And it is also in me, being a support system, that I support her to have the type of distraction she has. She can do whatever she wants to do on social media. So please, if you have a problem with seeing her there, just scroll. Please, just scroll. There is not everything that you know. On a normally has one here. Please, just scroll and pass. Leave her for me. Leave her alone. Let her do her social media activity. I like it. I am her husband. And I facilitate her to do it. I support her to do it. So leave her alone. Like I said, if you don't like it, scroll. Bwetetambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspark channel katukusaba oberenga o likinga o subscribinga kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Wekumire kweno yokka tujja kubeera nga tetukwa amawulire amalala ge tunaba tufunye. Obeera bulungi, weeraba.